nasomera miti. Gune tewatulako ku PL. Nasomera kwa mampitu jenzijukira. Soma Lunyankole. Mwasiba Murireje. Hello class. Murire mta. Tuireje teacher. Ngaibaga Lunyankole. Ngatuga. Ate ejini dogo. Ejini boy. Egune garo. Nga wo street gwa pangisaawo. Buli asula ino kuwayo ekyebitaano bolwasuga. Baba n'ekibuli ekimala no wamba lwento zoli. Osegne egomba nnyo ndoza kyanyamba obutakosa drugs. Era mali nakubuza waziwo notya. Nze ndali negomba nnyo nze nga ntuke kumacha kula abaana bagenda kusomera nga bali smart. Ndaba abaana bayitawo mu moto nga I want oba nali nziba simu. Oba kyali ki? Nezuga nali ngenda kukwata mu nsabo ye. Najja bwendi yankuwata bwati. Yankuguluyi. Pia! Mama, I love women. Bagala njagala basajja bansingako. Ndaba bogera nnyo Grenade yagala bakazi abakulu, yagala bakazi abayina mbwa, bakazi abakulu abayina sente. Ndi musajja Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center. Bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna. Oyagala kusuubula oyagala twala emwemu. Nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center. Baleeta engoye ez'omulembe, balina ebitambaala ebirungi, balina amapensa amasufu ennyo kamala. Buli ekitambula ne Gomesi nkugebe bakirina. Balina buli lugoye ez'amayinja. Omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa. Nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala. Babayise ba CRUZ Bridal Center. Oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki? Babayise ba CRUZ Bridal Center. Banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo. CRUZ Bridal Center. Okay, kale ku mukutu CRUZ exclusive ko sinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongero banirizaako yonna gye mutulabira. Mwebale nnyo mwebali ddala naffe oba oli awo tujja kusigala nga ate tubawa ekyo kyennyini kye mwagala okubanga ate oba oli awo mufuna. Ennaku z'omwezi 26 Tetala Bonita nabagamba come support me ALLANCRUZ, Mama Brighton, Mama Nachitene ne tiimu yange yonna tugenda kubeera ku Tetala Bonita. Abayimbi bonna bamperekeddeko ba comedians ab'enjawulo buli omu agambye nti CRUZ nja kukukwatirako nkwatirako ekintu kibeere nga tekitambulira ddala bulungi nnyo. 26 April omwezi ogujja tujja kuba twakava mu kisiibo mujje ku Tetala Bonita tukwatire wamu ekintu kibeere nga kitambulira ddala malidadi sana. Gwagenda okujja mu ka vacation ko ng'oli musama manya nti waliwo plot gy'olina okubaako. Kale tuli proudly pad Palo pads bakolera ddala bulungi nnyo naddala eri omwana omuwala gwe yeetaga the pads ennungi z'olina okuba nga ate wettanira. Genda mu supermarkets zonna weziri bulungi nnyo ate embeera ng'etambulira ddala bulungi nnyo. Tuli proudly pad by Africa One Tours and Travel era ng'ennaku z'omwezi 3 okuva ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwa August tugenda mu Europe tutwala abaana abato ogenda okulambula. So mujje mutambule naffe ekintu kibeere nga kitambulira ddala bulungi. My dad South Africa One Tours and Travel basanga wali ku Uganda House mu kibuga wakati ne bwe ku Uganda House n'obuuza Africa One Tours and Travel kasito parking mu basement ya Uganda House n'obuuza aba security bajja kulagirira weeri bulungi nnyo. Ku show lunaku lwaleero as always we host very different people. Naye olunaku lwaleero I've hosted omu ku bavubuka when it comes to numbers ayina numbers bulungi naye ali funny nnyo musajja wange naye muyimbi naye ng'ate n'abakyala abaagalira ddala era nga bwe kijja ku bakyala naddala abakyala abali e Bulaaya abamu bwe balaba ku mwana ono bagamba nti kajuisi ka mango kaako kasembedde naye ate mwennyini naye agamba nti kajuisi k'abakyala muliraano olunaku lwaleero aba Grenade ne Grenade. How old are you? Nkuze. Musajja mukulu kati nkulidde ddala. Tata w'abaana. Tata w'omwana tata w'abaana. Tata w'abaana. So kale buza kuba tulatandikira awo. Watulaba mwena munsi yonna kuba kimanya nsi yonna mutulaba. Pampita Grenade official. Era nga ndi musanyufu era okubeera wano once again. It's been a minute. It's been a what? It's been a minute. It's been a minute, bro. Twasemba
kola ko defena da actually before nga tetunagenda na mu COVID. Yeah, it's been a minute. How are you? I'm doing good, man. What's your best perfume? Oh, I don't have a favorite. The chintu chone chunyo bulungi. I'll go with that because every day about new product fuluma. Understand? And we will tambulo or meeting some new kind of perfumes. Ogendo kwesango to tell you. I have no favorite. Naye mwesange yakabi, I use that. Pause Grenade wasoma kutuuka wa? Yaliwa pitu. Ne pitu sajimalako. Wakuma mpitu? Ndio nasomera najuki nasoma na jali miti, maji na miti. Mimi semba okusoma. Mwaka choko wana research asomera miti. Grenade watula ko ku PL. Nasoma na kwa mpitu jenzi jukira. I want to semba osoma. And I dropped out. Kati oluzungu waluyigota kubanga ate boyogera oluzungu omuntu agamba nti ate ngogamba wasomera mwali musoma oluzungu olulungi eyo mcha. No. Pitu kati blood ebyomu kyalo. Nali mu kyali omunda. Ayi tuyiga twalisoka kuba twalisoka tusoma Lunyankole. Ngwati atuyigiriza ko. Bro, I'm serious. Ekyalo gye wasomera? Nga buli kimu ky'osomesa mu Lunyankole? Nkubuulira bro. Twali tusoma Lunyankole ate oluzungu olwo. Abalwogera. Bali mu pifu okudda waggulu. Otegedde? Nga boogera ku luzungu. Kati ffe nga tukoma ku how are you? I'm present. Kati teacher bwajja mu class nga agamba atya? Murireje. Hello class. Murire mta. Tireje teacher. Taba shemerwa mwebare kuche bakwita kukeera. Mwebare kuchera. Kani ngasana kusomesa this is a dog. Dogo, spell the word boy. Ngaibaga mu Nyankole. Ngatuga. Ate ejini dogo. Ejini boy. Eguni garo. Mwachisenga. Izo shomera. Ejini boy. Eguni garo. Ochitegede. Ejini bed. Ochitegede. So byali bwe bitu kitegeza mwana Grenade okuze kukuba hasoyo nga ndoza mbulamu bwogamba saga ya kintu kiyitibwa bwavu blood nze sikolagana na bwavu era mani nze nsasiya n'abantu abaddeyo ne badiscussingako kuba nze Grenade gye nvudde broze gye nava nenkutwalayo oba nenkugamba gendayo ko eddakiika goyinza okukakasa my brother kuba zina gye Kampala nga n'emyaka kyali ena. Yo wajja n'akamyuko. Oyo manyi omwana wo mu kyalo aba ali sharp nnyo. Nze nali sharp nnyo. Naye n'emyaka ejja kuba nabuuza mama wange n'angamba wagenda olina emyaka ena. Gye najja. Weka? Najja ne gayi bamuyita Jjajja Kaddo. Kati bwetwava eri mu kyalo gye twatusomera nezijja eryanto kuba eryanto ne tugendako munda eyo ositegeera gwendugwa mama oyo Munyankole tata wange ye Munyankole tata ye Munyankole kati naye nakula nnyo ne mama nali nnyo ne mama wange tata wange bayawukana ne mama wange nga ndi ka baby nnyo ate mama wange yali boss lady mama wange yalinamu ebboki naye yatuuka ne babukanya ne dadi n'abako byazannyawo saabitegeera nnyo kale naye mama wange yalina ekiwagu yalina amalala mangi nnyo kati byonna nantuuma amannya biki nakabimanya juzi wano mama oyo akuwa erinnya lya Ndugwa Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'essi zonna mu Uganda
balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samusanga, Apple, Origimo, ate nga balina ne Sirina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Kuba kati natuka ne mubuuza naye kijja kitookuba naye ngenda okulaba nga taata wa taata wange naye yeri Katende. Osegede kati nebijja ne bimbuzaabuuzaawo saakitegeera saabitegeera bulungi naye nga nja bitegeera gye bujja. Kitegeeza Guned, you're a true street boy. I'm a street boy. I think the story yange eri kuba eri mbantu since I don't fake nothing. Kubanga bw'otunuulira ba Benoni ku Swangs bu video bwe bajjayo bw'otunuulira Alex Muhanji olunaku lwe yasooka okugamba. Ate wale bya Alex Muhanji byakati bro. Waliwo story bro. Kati ba Benoni bo bandaba when agenda ku Swangs I was really a baby. Nayimbako ku show ya Cautions. Zisebo nze bwasitambuludde musebo. Nayimba ku show ya Busy Signal yasooka. Nayimba ku show ya Cautions yasooka. Ng'oyitawa? Nga mpitamu ne ngenda backstage sebo. Waliwo gaye bamwita Hype Man. Omumanyi. Hype Man. Yali DJ? Hype Man, yeah. Yali DJ? Yeah, so yali branding. DJ Mercy, they were my friends. Kali nga bakumanyi oli kid wa ku bbala? Yeah. Nga mbeera ku amnesia nga nakaminzaani nga mpima abantu abava mu bbaala. Yeah, CRUZ nga abantu bava mu bbaala. Nzija ne mbapima nga mba ne kaminzaani. Olumu awo nakola yakayimba nga mba ne kasidi kange naye nga sikatunda. Kati nga muntu kyajja okwagala okuwulira byennyimba. Nga nzija kasitambani nga nakyenkuguza. Sikusabiriza nga nkuguza akayimba kange ogenda owuliremu. Katunda mmeka? Kyebiri. Kankuwe ebbiri. Twabeera ne CD yo. Awo nga nfulayika era nga ngenda okuvaho nga nakozeyo ekiwaya kyange. Oba ekyebiri. Kati kwa amnesia awo nga oteeka abantu ku minzaani. Oli agala kumanya kilo zaidi. Ojja n'omwenge gw'otamidde nga nkupima onywedde gwa mmeka. Nabaga abantu nga bibanyumira. Ku minzaani nga bakola. Nga busire yabujja. Nali mpimira 5 naye nga kale I was a very cute boy. Nga mbakwasa ekisabambi. Ng'omugendo maliza nga awampaddeyo ekyebiri ampadde. Naye nga ate olaba nze nabeeranga ku street naye nga njagala nnyo beera clean. Era nalinawo ku paaka enkadde awo nali naabira nga neepepetamu awo. Ku mwala? Nepepetamu awo. Ne wali osula wani? Nali nsula olaba ku paaka enkadde awo. Waliwo obuntu obuyumba obuyumba bateeka awo watundiramu buswiti obwawo. Obwawo? No. Ono buyumba buno bakola obukozi obw'ebyuma obwo. Otegedde? Kati makkati awo balina engeri gye baali babugattamu bwe bati nga babusembeza bwe bati. Kati makkati awo nga weeneesoga ntekayo ebibokisi ne neebaka. Nafuna akakutiya kange, okutiya lwange nga 3-2 ne mbuyuzaayoza ne mbwebikka. Kati nga ne bw'owulira ekivvulu era ovaawo awo webeesi yange era ne nkusangawo. Wala sebo ku street okubaako seba abantu nga alinawo gundi ze rento ze. Nga wo street gwapangisaawo buli asula alina okuwaayo eky'ebitaano olwasa. Omwezi? Buli lunaku. Ku street? Abaana ba street abo? Naawe. Koza babawo batya wabaawo kigabo nagenda mu kkomera bayafugayo. Ne ku street okwo bako weweefuga. Bw'oba n'ekibuli ekimala n'owamba lwento z'oli. Osegede? Kati nze ate nze we najja oba Mukama yanyamba atya. Nze sajjigenda mu lwento ya muntu yenna. Navumbula wange. Kati nange nga nina wange wendeetinga. Bwe nkusangawo muganda wange. Okulwa n'amaanyi wali olinamu? Nali sirwana. I was calm naye ku street abaana beewa ekitiibwa.
kwa balinga ba Uganda okujja nga wakajja baba wakajja bakubonyabonyamu awo bakusanga uva londa ebicupa byo baku awo ne babikuwambako ositegeera nga wakajja ne batuwa ekiseera ne bakumanyira nti oli munnaabwe mufuuka wa Uganda ne grenade gwe tewatyamu ati broze Kampala nze kirali njagala kimu kutuuka Kampala ziralinga ali mu ggulu kati olina kye wali oŋŋamba ndaba ku mmotoka ziyitawo ndaba ku baana balabika obulungi ndaba ositegeera ndaba ku zate nali neegomba nnyo ndoza kyekyanyamba obutakozesa drugs era mbadde nakubuuza waziwona otya nze nali neegomba nnyo nze nga ntukira ku makyakula abaana bagenda ku ssomero nga bali smart ndaba abaana bayitawo mu mmotoka nga I want to be that ositegeera kyova olaba saagenda nnyo mu gundi ate nze nga n'olumu obwana obukyafu ennyo ku street nga mbwewala nnyo nefuula nnyo wa class ku street era nze osanga kale nina abantu benneetuuma oyo maama wange abo abatunda emmere nga banjagala nnyo kale nze nalina kiti kye neetwaliramu naye nga atembeera ku bbala ositegeera nga mukama nga mpa amagezi aga survivinga everyday ositegeera nga seetwalira nnyo kale nga banaaba nga sagala nnyo obukyafu ositegeera naye nga atembeera ate ku bbala mwena nga mpunye nnyo nga ngenda naye nga leero kange neesule ku mwala kange neesiibe ku mwala olunaku lulamba nenjeza olugoye lwange nendwanika nembeera nefuna ke neebikako nentuula wali n'olulinda nelukala nenziramu nendwambala nengenda nenoonya kati kwa abaana bonna bumwalimu eyo generation sibajjukira kuba natuuka ekiseera nembejjamu natuuka ekiseera nenejjamu eyo gundi nengenda ate watali ba street kids nengenda ntandika otambulira muzima kindye zikamwokya ositegeera wamala emyaka emeka nga toddangayo kulaba maama wo namala emyaka nga 15 nga maama wo tamanyi gy'oli atamanyi gyendi kuba nzijukira nagenda okudda mu kyalo nga n'emyaka gyali 19 okuddayo balaba ng'okyajjukirayo giri even more than 15 ng'okyajjukirayo wammwe nga nzijukirayo what did your mom say kubanga mama wange yasobola kundaba ku TV actually nze okuddayo mu kyalo sister wange I met my sister wange yali abeeranga Namasuba all that time nenze nga cement abeerayo ostegede kati bwe nakola kalima akasooka ne bankuba ku TV bali bakaita bati nze ndi mutamanya kuyimba mundege nyimbe kada akayimba sister wange yanda ku TV nadali kuko kanada niko kujjanga ku mabaala kuba mukata nyimba yimba mbubaala waliwo omukazi eyanyamba nagenda kaawa kwedeni wise okuyimba oyo mukazi bayi bamuyita Tikke mumanyi Lady Tikke Lady Tikke nanyamba yali agiranga nnyo enviiri nga ziri crazy era oba yankolera neyo video no omanyi jajja Niko omanyi ali abakola videos Niko mutegedde yakolera video yange eyasooka yakolera video yange eyasooka ne banne naye oyo mukazi oyo Tikke yanyamba nnyo bambi nambezaako ewuwe naye nga bw'omanyi mbwe naye nga street no nze I wasn't a thief siba onaku nasooka okubba nagezaawo okubba najja nkuba ensoobo ng'enjala yali nnuma nnyo wajja okola ki najja nkuba ensoobo twalabanga firimu awo ku street najja nkuba ensoobo nezija okuba ensoobo omusajja nankwata omukono nankuba oluyi najja bwenti okukwatayo bwenti wali obaki ti oba nali nziba ssimu oba kyali ki nezijuka nali ngenda kukwata mu nsawo ye najja bwendi yankuwata bwati yankuba oluyi mu maaso kuvaako olwo saddamu kuvubba yankuba siraapeeni yatoddangamu saddamu kubba kuva ku olwo so osanga sister wo sanga sister wange awo nasanyuka nnyo musanga nangamba of course nali mumanyi kubanza nali seerabira nali mumanyi
awo twatandikira awo nandaga mama wange natwalako mu kyalo neze nga sirina kyembaagaza kuba amayisikuze nabo ositegeera nga kale sirina nnyo laavu ya family nga weekyawa oli ogoba kirooto kyo nate byenjagala ositegeera tebamalira nnyo obudde ositegeera mbaagala okwegeziwazaawo simanya awo n'okudda ku ssomero nagala temumanyiira no ready journey yange gye natandika I have to finish my journey nagendaga ate naye they were good people, they respected my dream ositegeera mama nge wenamumeetinga I met my dad. Don't you feel like sometimes otuula awo n'ogamba nti I wish singa nasoma singa naddayo ku ssomero? Nyinza okugamba mbu I wish singa nasoma naye nga sikubiriza abaana bato butasoma naye simanyi kubanga era bwe nasomanga nabo mu kyalo mbayisanga era nga bakuba misota ku kyalo ositegeera kati singa nasigalayo mu kyalo tomanya gye nandibadde ndi kati so I don't regret nothing wabula singa ate nali nasomako singa ate ndi better than kino kyendi right now. Kati oluzungu olulungi walugjawa waluyiga otya? Neyigiriza oluzungu nali njagala nnyo omuyimbi Chris Brown nga njagala nnyo kale okubanga bo nali njagala kubeera beyond nze kuva dda actually I want to be a global star. That's what I want because I really wanted to be better than Chameleon. Chameleon kye kyali ekipimo kyo mu career yo. Yeah, bwe yagana okumpa attention when agenda owe okuva ku olunaku I wanted to be better than Chameleon kubanga yati wali yali asinga Chameleon, right? So I wanted to be better than Chameleon. Kati nga kyerina okukola n'okuvaayo n'ekintu ekiyinza okuntuusa at least ku level ya Chameleon was to learn English. Ate seegomba Chameleon nagenda negomba ate ba Chris Brown. Kati bwe negomba ba Chris Brown bwe manga I really want to have a chance to be close to them I have to speak like them. Ositegeera. So that was it. So wawulizanga n'ennyimba? Natandika mpuliriza nnyimba zaabwe era nze nga mpulira yakaga nagenda nziba bba era nze nga nkwisanga oyogera oluzungu kuba nnyo obudde nenyimirira awo olaba akaana keesibya kumeze ndi kusoma kati nga bw'osanga like abantu aboogera oluzungu nga mbeera awo mpulirayo kamu bwe ndaba engeri gye mucommunicatingamu kanange we ngenda kubbala ng'era nkumbaako gwe ncommunicatinga naye nga baseka era nze kati awo ku street abantu bendasanga ku bbaala bwe nabeera nga wali w'ebbaala kati nga bwe nsanga abazungu abo abantu beeyogeza oluzungu mbanga comedian waabwe era bwenze bwe nkuyiga oluzungu nakubiramu nnyo ssente nga nkuba embogo ne baseka this boy is funny nga bampaayo naye nga nze ate siseka ndi perfect kuba olaba njogedde nga ati that's how I learned my English. Soko bw'oyogera oluzungu omuntu n'omugamba nasomera mu kyalo nga batusomesa whenever I travel nenjogera n'omuntu nze tebakikiriza mboba nva na gundi mu Uganda. Nedda. I swear down bro, me when I go to the UK bro and I speak to those people they ask me, are you from here? Were you born here? Which state are you from? I'm telling you bro. Can you speak to me? Can you speak to me? No, can you speak to me? No, I'm being honest with you. Bw'ogenda UK bagaba batya? My brother, bwengenda mu mall, bwengenda shoppinga. Ng'oli mu mall eyo. Ate bwe meeting ate aboogera nganze. Ate biba birala nange sitegeera n'accent gye ziva. Bitabukamu awo. Bro, ze ndi mulala mukko. Nkyebaliza Allah. Okwata mangu. Nkwata mangu. Ate naddala ekintu nga kirina we kintwala awo nfiirawo. Nze bro nze natandika olaba movie ezitali njogere. Natuukanga ku street nga sikyayagala movie njogere. Kuba namanya awoka we wampisaawo. Luzungu. Kuba simanyi kusoma, simanyi kintu kyonna. Ositegeera, sina kye nali mmanyi. Nga ngamba awoka we wampisaawo. Kati gwe ne Kenzo mufaanagana. Keza yana byansingako ndowooza simanyi. Naye okuwandiika osobola? Nsobola.
nate si nnyo sigamba mbu ninamu nnyo sitegeera naye ate okusoma nako nsobola I try buli kimu I try sitegeera naye emmere tosobola kumpitako ku airport sisobola kubula ntumaako mu America jagenda nkuleetera Beyonce wano ekitegeeza wamma grenade gwe ne bwewali ng'okyali kid nnyo abantu bewali oyagalira zalinga level nenemu otunulira the best big fish. I want the best for me because I don't have the best in my family, bro. I don't have anything best in my family, so I have to bring the best in my family. That's why nja kukola kika kyange kubanga abantu beebuuza nja kukola yekika kyabandugwa nga bana bange bajja bagamba baziba kati bandugwa nga beeyisa batya bro njagala bagambe nga bona alaba hamu bwajja bagamba ha oyo muganda wa hamu oli kati njabaga ndugwa wuyaze be bandugwa abo nga bayitawo bagaba abo bagenze kwebaka yes nga it's really heavy kati abaana bo be bandugwaze buli mwana we yendugwa kabe muwala ndugwa so yaga kukola kikakyo kati nga abawala beeyisa batya abaana abawala oyagala beeyise batya bebamanyi mi sagala ku stressinga abaana bange njala babere bana balungi ostegedde njaba abaana bange bagenda kusoma era basoma already benina ero baweerera mbaweerera so bukamba gamba mukazi omwavu sigamba omwavu afe no nange ndi mwavu nekala ali ndi mwavu ate njagala omwavu gola bikwatagana soko ntema mukaawo nsalamu ekirimi awo gola bikwatagana omwavu ku mwavu mugenda kunyumya nani wakiri bako n'omugagga beeko ne bakonectingako awo biba bimakinga oli kyavu tulina mmotoka ate oyagala talina mmotoka kwega mugenda kukola kampani ya boda nenga mazima to be honest might we know better really ekitegeeza grenade ebbanga lyomaze ng'oyimba oli muvubuka mulungi abawala abaavu abakwegwaniza no tubaagala naye nze nganzi si tojja kunsanga ndeetinga muwala atategeera njagala nnyo omuwala nga nsingako kutegeera ng'akusinga nga nsingako kutegeera osegedde omuwala aba alinamu ku ssente nga era IQ nga kusinga ku ssente IQ ye bandalamuko oba olina kyogenda omuyigirako ositegeera waliwo n'omuwala nga mwavu naye nga ositegeera obugagga si ssente obugagga bulimu ebintu bingi nnyo ositegeera ososanga omuvubuka nga engeri gye yeetwalamu really ajja kuzimba omuwala ositegeera obwo nawo bugagga bye ebintu byenjogerako omuntu ategeera so kitegeera kyeŋŋamba ositegeera yamani wow okay kati omanyi bw'ogenze n'oyogera ku bwavu ntandise okulabira ddala nga kubanze waffe siirayo omuntu mugagga ewaffe nze nzekka asoovaayo n'emboggola ne bawulira ewaffe mu kika kyonna mu kika ewamu obwavu bungi si bwavu oba nkiyite nkya naye ngenda kugamba nze nzekka ali mu kika kyange era nze ekizibu kyonna bwe kiva mu kika kyange. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad good for heavy flow periods and maternity, designed like pants that are easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. So tukyagenda mu maaso ne interview yaffe ALLANCRUZ gemanya tulina Grenade official according to Grenade byakugamba oba mu bulamu muno kijja sinzira gwe engeri oyagala obi perceivingamu naye
bw'otuula n'obifumitirizaamukko ne byagamba nti ewaffe ate ngenda baga bwavu si kintu kirungi nze mu nsi muno nte Katonda na bwavu kubanga obwavu buluma muganda wange maama njala lekulumyeko olunaku lulamba sijja kulimba ozenda yenumyeko kumala ennaku nga nnya nkubuulira blood kati ngenda kugamba supportinga muntu kuba mwavu era nze obwavu mbuwalana ndisikolagana bwavu kitegeeza gunoli osooka oyagalira omukazi w'omukulu ng'alina ssente muganda wange va ku ebyo simaa mukulu simaa biki nze saagala bwavu era nze n'obwavu era nze bwe ndaba omuntu omwavu making sure waakiri mbaako kyemuyambi bwe mbanga nnina muganda bwavu buluma bwavu maama teri kintu omanyi nze ku nsi kuno omanyi pulezidenti wange Kenza alina akantu ke yanjigiriza yaŋŋamba ekintu nenkirabira ddala nga kituufu ku nsi kuno kasita oba ng'ofuna emmere ojja kunyumirwa kubanga omuntu akusse muganda wange blood obwavu omuntu womanyira nti omwavu oyo mwavu olaba bwafaanana eba njala muganda wange njala eruma era ala ntoyitanga ku muntu ng'olaba afa ddala ng'olaba ddala afa wakiri mweyo 10 olira emisinde gyajja okutwala ofuna erindaazi kati nze sikuutira muntu kuba mwavu enjala ali ekulumyeko grenade enjala gye bayita enjala nze nali ku street for 8 years bro kati egyo emyaka gye nasooka nga sinayiga bulungi street nga sinayiga bulungi street nga sinayiga kyakukola osobola n'okaaba olunaku lulamba blood nga tewali akugambe yadde sorry ng'enjala ekuluma badde enjala ekuluma notuka n'omyuka amaaso n'obaluka wekka n'okaaba eyo gye bayita enjala era nze bannange nze era abantu abannenya ng'akozeyo ensobi babakola bubi baba tebategeera muganda wange nze buli kyemanyi ku nsi kyeyigiriza ng'ovudde ku bino byensanze abasajja nga bamisaaki basajja bakenza balabye ku nsi sitegeera n'abaako kyaggamba toyina taata yali akutuziza wansi n'akusomesa sirina mama wange yali aŋŋambyeko mu mwana wange mbirabye kati nga nze nali nakyamaana mera blood nga tolina kyoyinza kuŋŋamba you selfish with your life yes I was like weefaako weka nali I was like dad mpaka we ntadde ku baana ne ŋŋamba oh I'm a father right now like ositege olaba omwana wo ng'akulaga love noga wow kubanga omwana wo ku nsi kuno omwana wo yatayinza kuvaamu ositegeera n'abantu b'oku nsi kuno abantu babi abantu mbwa osira kyeŋŋamba like olina kwesiga kitono naye muganda ngenda kugamba eno ensi ndisiimama ntantuuzangako ti mwana wange tokolanga kino tate wange tantuuzangako nti nampa that love tolabanga okutatawo ng'akusitudde akubuusa mu bbanga akusituddeko ate nze we nabeerera nabo era nali baali bankuba miggo kuba ze na meeting tata wange yalina step mam okitegeera tolina laavu ya muzadde gye wali ofunyeeko laavu gye nfunyeeko ya muzadde okujja kula mama wange nga laavu gyaninako kati okitegeera nga nkuze ne mweraga ng'ate ndi wakabi okitegeera naye I love my mom, I love my father naye nina era abantu abanjagala nina mama wange Esther nina mama wange Grace I have so many people abanjagala like naye nze love nfunye ya bukulu naye ate mukama yanyama nti I really liked that naye bwe nafuna omukisa nenkifuna mu bantu be nasanga mu nsi nakitwala nakya-accepting in my life to be guided yeah. Kati bano bashira gashumba bozosanga because kati omuntu walaba obulamu bwatu alabira ddala omwana azenga ayina wayagala otteeka eriiso gwe shiro osooka mwegomba era osooka kwegomba ddi abawala bwe batyo
no bayiriba ebyo nabyo ali part of the journey naye sigenda kunyumya ku muntu ku bantu maliza kunyumya ku bantu kuba naye nga bibadde part of the journey bakuyambye tomanya munange buli muntu kubaze kyemmanyi buli muntu gwe meetiza in life alina one step gyazijeko n'abaako gyanteekako ositegeera yeah that's what I believe and bwe kibadde bwe tuba twogera ku birungi naddala mu industry eno abantu b'osanze abantu abakuyambye what have they contributed in your career? Sorry, mukwano gwange Zari nakati mukwano gwange inshallah ositegeera Nishira Gashumba twa meetinga she was a good friend to me Katonda weya era okubeera mukwano gwa Zari sebo kyamaanyi nnyo nnyo Zari siwe wali wa mukazi amusinga amaanyi mu East Africa wali she's a big celebrity so kubanga kyali wange it's a blessing ositegeera kyokka kyokka okuba nga ndi mukwano gwa Zari kyalina bwe kyanteekako ositegeera yeah man n'okuba nga ndi mukwano gwa Nishira Gashumba nti tuli ositegeera it's really a blessing a shout out to Zari boss lady Mrs. Shakibu shout out to Nishira Gashumba Mrs. Rickman shout out to you guys man respect eriyo kotisi z'ogamba nti kuba bonna mikwano gyo eriyo kotisi z'ogamba nti ono yaŋŋambayo kakooti kano naye nga mu bulamu bwe ntambulidde nkasanze nga kankolera kyemmanyi Zari ekigambo yaŋŋamba ekigambo kimu grenade if you focus you can really become a big star enough in the whole world kyeyaŋŋamba omulala kyeyaŋŋamba no it's okay kankireke omulala kyeyaŋŋamba omanyi abantu bembadde nabo they really believed in me nnyo munange yadde wawo side olumu ebe naye njagala nnyo olaba side ennungi yeah even Nshira yaŋŋamba ojja osobola okubeera owakabi they really believed in me kubanga olaba n'ekintu kye nayiga in life nakakiyiga manyize buli naku mbaako kyenyiga always look at the good side of the person ate bad side yebe ntono ennyo ku muntu oba wali okyegenderezaako mutakola kantu katono ne weerabira ebinene ebirungi ennyo bye yakukolera so me my people they really believed in me kubanga n'okumpaayo chance okubaako okumpi nabo waliwo ekyakabi ekyandiko kitegeera so shout out to those and I really became someone and I'm going to be someone nja kuba omunene okusingako one I really believe that I can bring a Grammy in Uganda yeah man why is it like mu public eno bannamawulire bakusiga nnyo ekifaananyi nti Gunede ayagala abawala abamusingako baagala nsinjagala abakazi I love women baagala njagala basajja bansingako nda boogera nnyo Gunede ayagala abakazi abakulu ayagala abakazi abalina abakazi abakulu abalina ssente ndi musajja mukulu nkuze ssebo njagala blood ngenda kugamba baliwo just ku bagala nnyo ebintu ebiri negative wekitabo kiri bagala nnyo negative bakulembeza bo bagala nnyo bafulinda likes ositegeera naye nga fe abantu abamu tebiinayo bitujjako kubanga nze olaba bro who is Grenade bwebogerako nze yali wali eri ku bbala ositegeera so once they talk about me kasita tebangamba mbu neebaka n'abasajja ndi neebaka n'abakazi goma mukazi bwawooma sweet abakazi bali sweet gwe omukazi
otunulira omukazi noga wow women are kitegeera teri kitonde ku nsi kisinga mukazi kubeera sweet tekiriyo kiŋŋambeeyo va ku bino ebyokulya bye tulya n'ebyokulya tebirina omukazi era nze wamma abakazi mwenna bakyala bange oba oliwo olina abakazi bangi nze buli mukazi wange era nze kasitola nkusala mu maaso manya I'm joking but man women are very me I love women bro. When was the first time you fell in love? Ila first love yange yali nakomasaa kwogera ku bantu mwana. Of course she was my first love, you know her. Shida? Yeah. Shida your girlfriend where yasoka? In my life. Bambi temunyiga naye mwana sikyala kwogera ku bantu mwana banyiga. And that's how by the one that's how even you lost your virginity. Tuve ku bantu. Hey baby. Wanji baby. Okay, don't worry. Got you. Let's take it. Love is sweet. Women are sweet. Nero acho menya abawala emitima. Sime abawala emitima ate bwe nga bebamenya emitima. Omuntu nakwagala grenade from nowhere akuyambyeko ne brand yo biki ate nomenya omutima. Anyambyeko ne brand. Go wamenya bushira omutima. Nero acho tuva kushira. Oli mukazi wa muntu. Osegeera va kushira bambi. Shila, I'm sorry. Bino byonna bibaddewo betukunyumizaako. Rickman, sorry. Oli mukazi wa musajja bambi. Omanyi bibaawo naye kirungi bakimanyi I don't talk them. Siboogerako mu bubi twogera reality, right? Naye si kirungi oli musajja wattu tekimuyisa bulungi sitegeera kubanga tunyumira ku mukyala we. It's not good. So I want us to respect. Yeah, man. Muyimbi kigoyinza okugamba mbakazi goyinza okugamba nti I give respect mu career yo gogamba nti oyo bambi ye ne mumbeera nga nkyali kagulunire ke batamanyi bambi yanjirawo omubiri. Ani golona yokona yambeererawo nga no kibuzo kikyo Uganda wange mbayimbi simuyinaayo omukyala mbu yambeererawo nga siri kagulunire ate yambeererawo teyali muyimbi yali Judith Hard ne Donzera. Yeah. Donzera yageza okuntwala ku ssomero n'ogaana n'apandiisa ne mba nenzirukayo ewaka nali ngenda kutandika nkya nenziruka leero. Those are the people abambeererawo ne tike ani omulala awo. Judith Hard yakola ki? Judith Hard yanzijja ku street napo actually ku street kwenyini yanyanjulira omuntu omusajja bamuyita Felix namugawa lwaki totwala omwana nomulabirira tulina mwana wako olina amayumba mu Kampala mangi mujje ku street omutwale ne ku ssomero nga alina ssente n'ateeka muhama n'antwala ewaka n'ampa ennyumba namba n'oddukayo nero nenzirukayo. Those are the people abambeererawo ani omulala tewali kati mbayimbi yadde omuntu agogwama nti bambi ono ye mu studio kale yaŋŋamba tukole bwetu tukole bwetu. Gwe nagezaako okukubira ampe collab nga sinnabeera grenade yansaba miliyoni bazaali 4. Ani? Yali Sindi? Wamukubira? Nga njagala collab awo nga njagala kufuuka wa kabiri. Wamukubira n'omugamba gwani?
Omukwana nomugamba nze ndugwa. Grenade. Nenga sina kuba kale, sina kuba nnyo. Nangamba njala miliyoni 4. No, actually nali nkubye. Kuba nteredde namukubadde. Nteredde. Gundi oyo nteredde omukubye amaze n'okuba nkuloga. No byakati abayimbi nno nga tebayamba. Neshiba yakuyamba. Eshiba yanyamba. Yeto omwogedde. Actually omuyimbi badde nkyajja. Anti ombuziza abantu abambeererawo nga ali nobody. Kuza abayimbi omuyimbi. Yeah, that was Shiba. Shiba, she accepted to work with me. Thank you so much, Shiba. Tuva mukazi oyo mwagala nnyo. She helped me. Teyakuwa mbuzibu yadde. Yajja mu studio na recording oluyimba ne ku video. Kuma mukazi oyo wakabi. Video twagikolera ntebe eri munda. Yavuga emotoka ye najja. Naye nali nkola ne Jeff. Respect Shiba, she came through. Gwamanyi naye nze nkusabira bulamu bwokka na bisima byerere. Producer go bayita Ronnie. Ne Ronnie. Oyinza mujjukirako ki? Oyo Ronnie kati ate Ronnie ate biralamu. Naye ate byonna byetulira ku Jeff Chiwa. Kuba Ronnie gave me that song kuloga. Yaluwandiika. Nendugaana. Yalumpa kuba olulima namala nawe emyezi egi. Era Jeff yaluwulira nanga agenda recording oluyimba. Nanga kabukasi. Ningenda recording. Naye I want to thank Ronnie. Ronnie teyansaba yadde ebitaano. No, I didn't pay nothing. Yade Jeff osasula? Nothing. Kuba wenda kolera oluyimba. Ronnie yayita manyi mukola ne Jeff. Owulira mu TNS? Yayita manyi yali amanyi. Pambi Ronnie yali mukwano gwange anjagaliza nnyo. Era Ronnie, bless you my brother. Relationship ye naye sawa zineri etya? Tetulina buzibu bwonna. Siyo maako na Ronnie. He's my very good friend. He's like my brother. Yeah. Singa omuntu akubuza Grenade legend ky'omukyala gwandyagadde okukolako naye. Oga nti mwana. Ha brand byakola abakyala nga bayimba ne bagusa ensonga y'okuyimba. I would love to work with Juliana. Why? I love her. Wali omusinkanyeko? Namusinkanako once yatwali ku Federation. Najja. Namusanga atuddeawo. She looks beautiful. I will really, and I love her. Njagala engeri gy'ayimbamu. I love her voice. Ndaba nga bwe tutuula mu studio bijja tekuba biralamu. Simabaasa okumpayo akakisa. Bangamba simwangu. Baani abagamba? Bwe bangamba kuba naye njagaddeko kale. Ogezezzaako? Naye simufunanga. Do you have her number? I don't have it. Naye I would love to work with her. Era bana Juliana namba nesa tukolera akayimba. Bamanye Grenade ne Juliana bagikoze. Ate nkugamba it will be a very big song. Nga muyimba ku ki? Of course, love. I would really love to hear her singing for me. Kayimba ka Juliana kyaka akakunyumira? Waliwo kana kayimba akapewa katabata. Akasembyeyo? Bakatabata. Title nze simanyi kwata title. Bakatabata kanyimbire mawa. Pesimu yangawo bwebuzannyanga mbuyimba. Naye title zinsumbuwa okukwata anti n'obuzibu siri muyimbi. Waliwo akayimba akapewa nange. I fell in love with this woman. Kaakano wano. Nkategedde kogamba kaakano wano. Oli w'amaanyi. Kati wama kafaananyi nga nze nabaddeko awo. Nga gwe wabadde wa? Koma kafaananyi nga nabadde awo nga tukayimba fembe. This woman can make you fall in love. Bro, I would love to work with Juliana. Owulira muli eri waliwo magic asobola okubaawo. I would really like Nerema. Rema nakuwa si legend.
Yeah, I love Juliana. I really love Juliana. You're not Jolie Mkwano. Bampe yo collabo. Mugambe. Tojja kutejusa. Anchedem. Juliana Omukwano. Bado za tukolea kayimba. Kwega edit. Njala kola kona mu studio. Twabikeko mu video nga tuli fembi. Please. Neba kuwo muwala gojjo kwatirira. Ate bichi. Bine byagundye. Oh, it has to be real. Gune ni choyagala kirala. Bro, listen. Sisi muchenjagala kirala. I really want to work with you, Juliana. Ndia tukolea kayimba, kali sweet. Anti kangamba bobo wano omuwala bakuwo bakwe vixen. Njagala ku ngandi naye. Ate ye muki mukazi musajja. No mukazi mulungi alabika bulungi. Mu video zo tomulaba n'abasajja. Tomulaba ako n'abasajja. Mulaba. Njagala I really wanna work with you. Please give me a chance. Tugendeko mu studio ya FMB. Yeah. Chokala vole mamanyi. Ondi muli munda. It will be a beautiful one. Tukoleyo kavayo oluyimba tulabe. Tukoleyo kavayo oluyimba uli w'amaanyi. Oli w'amaanyi. Ngenda kujikola. Ujikole tujiteke ku social media tomanya. Tulire Grenade ono. Agira atya. Antu nawo obuzibu Juliana wajjo kuva obuzibu ki? Obuzibu oli katekete kesigamwa. Juliana alina okunesigama kubanga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. tulina ogikola tune. By the way, I'm serious. Njala kola kono Juliana. She complete me. Musically. I really want to work with her. With Juliana Kanyomozi. Yeah. Okay. Tukole video. Juliana, bambi. Tojja kujejusa. Ngoyogera wekomba. Anti jogera, chenjogera chiminingo kuva ku mutima. Kati oba kitegeeza like That's me. I'm a cute boy. Ndi kasajja kalungi. Kati usini kachi. Grenade chibi okwemanya. No, I know myself. Bro, you just look at me. I'm a very handsome boy. Ndi musajja mulungi nnyo. Chova bonya abawala b'abandi. Siba bonya. Ebulaya bangamba buli munsi oyinamu omukyala. Kyenjagala. Naye sinna kifuna naye mu buli nsi nno bamu n'omukazi. Kuba nze oyina omwana omu. Kyova nasiraamuka. Wasiraamuka? We kati gwani? Nze Bashiri. Ani? Bashiri. Nduga Bashiri. Ani yalikuwa? Ali waliwo dadi wange yafa. Yali mukwano gwe nameetinga ku street. Bashiri wao Kitende. Was a very rich man. Mukwano gwange nnyo nga njagala nnyo. So nasaawa nesiraamuke ku lulwe kuba yafa. Neetuma erinnya lye. Family neetuma erinnya lye. Ati Ndugwa Bashiri. So ate ndi haja oli omukuukutivu. Baye abamanyi bali abayitawo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanje? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujuli elimu ne gunna.
Esebo. Omanyi grenade nkujjukira oba yali show yani ku Freedom City olunaku olwo nkujjukira nga tonnagikuba no nagikuba naye nga grenade banange ng'oyingira naye ngo walayi ng'olaba olista nga tonnagikuba nalina nnyo amalala malala gonna galina nnyo kati wakula okimanyi oli mulenzi mulungi ate nali mu lusajja mulungi nnyo lwakuba alinaku zino ndaba ate nsussa bulungi ate bunsuseeko bunnuma n'ekirwadde ekinuma ennaku zino bakiyita bulungi ate oyagala bawala beeru no omukazi tebamulonda blood ngamba gwe test yo no it's not my test I have no test buli ekijjoga yabugayo omutima gwe gusiima omutima gwe gusiima mutabani wali atya ali bulungi pazi yani Jaden yeka gwolina ne Jason olina abaana abalala naye omulala omu wazaala ddi nze mmanyi bikwatako gunedi wazaala omwana omulala nyinza n'okuba nina abiri kati oli ye Jaden ono ye Jason bwandugwa omuto oba tomere n'okakasa nkuze ssebo ozaala osanga nenayo n'abajja abalala nzeuga waliwo abalina mu ddwaliro abagenda ozaala naye sente weziri ezibalabirira wali olaba yajja ku TV nti aleekaana twali tuzeeko ewuune okusaba emmere we survive man omanyi ensi eno yakusurvivinga omanyi muddeyo ne mubonyabonya abaana b'abandi yego lunakulaba ne gundi nono ne Tiwa Savage ng'agamba grenado kati Tiwa wamwanyumya bikiiko olwo olunaku era wavaawo naki tetwanyumya nnyo naye yawona epeesa yaliwa peesa Tiwa yaliwa peesa wali oyagala muyisa mangu awo nali nkaagala kali kalabika ndabikiddewo nkansanyusizza nga kawunya bulungi kampa obudde lwakuba Wizkid yali mulaave n'anteekako ekikono ky'amaanyi oli siriasi nagwe Wizkid gwe kendi kukwatako socket mmanyi wali onywezezza ebyaddala nali buuza Edi Kenzo yantuusaawo ssebo era shout out to my big boy kati naye nga demo omulaba naye signals tegedde kati kyoga wandaba nani Tiwa Savage Tiwa yali ayogeddeko erinnya lyo nedda nze nali mwogeza ssebo yayogera olwedde tulina emboozi yetwanyumizza edda kale eg'obumpi sebo bedda wali oyagala kumenya Tiwa omanyi watyo banja mumenya nze nomuwasa yakuleka mwe muli bafala mwana gwe ssebo nzosa okundaba enkya nga ndi ne Kylie bayita aba Kylie Jenner so okunda nga nina Amber Rose sebo tebistopinga wano bro we still moving by the kankuli nakasista kankali UK yo nakasanga kagamba mbukanoonya namba yo nakagamba gwe nolaba nze bro mi nakastopingirawo grenade omwana omuleka grenade nasanga kasista kange UK ngakagamba mumbadde mu Instagram ya grenade ne mugamba blockingirawo grenade kugamba look good grenade tosoboka nsoboka sinamufuna just mutuufu kati olaba ogamba oyosanga ate oli shaapu oyosanga Amber Rose ye mulungi ye mukazi omutuufu gwenjowasa oba Tiwa Savage Tiwa ye yakulema blood ekyo kikomyawo kati bwe mukuleetera enkya yiriba birala baswamire wano e Kampala kale naye mwina nnyo amazoleyo kuba tukumanyi nga Killer mwina nnyo amazoleyo Mr. Ndogwa sebo ze ndikyali wa Davido sebo kyali wani Davido munyumyaki Davido afollowing azenzeka mu Uganda kimanyi dota Instagram ndabe
era bwe tiwa bwambuuza mugani tukyali wa Davido ne Eddie Kenzo. Sio yono Davido ndagayo mulala gwa fuluwe Uganda. Kati munyumya biki? Tunyumyamu tuwa story ki. Gwa mutegulira wano nakutegulira eri. No, tetuna bitu byakutegula ono musajja mukulu respected. Yewe kitiibwa musajja mufumbo is a salongo. He's just like a father to me, you know. Negulira olabika oyiriba. Oyiriba abaana ku Instagram ne Snap. My dream is big. By the way, my dream is very big. Ka Davido wamuyiriba otya? Davido. Bro, Davido adapted me when he came to Uganda. We are going to Limba ni Palace. He adapted me when I traveled ku street. Nalimbeera mu Palace by then. Kati yakufuna atya? He adapted me. N'agamba kamyo natwala Nigeria. Kamyo natwala. Kati after nga fuuse sister nalindi awo nga Davido afollows nga zemu inbox yange nambuuza is it actually nalina message nga dda nga tabiraba. Namga it's me dad, it's me. Omugamba otya? Dad, it's me. Namusindikira akafaananyi kaffe ke twekuba. Ageno n'akabawo maziga nga takikkiriza mbu ye. Okalina? Nkalina. N'akabawo amaziga. Kalabeko. Banna. N'akabawo amaziga. N'agamba. Bale nina n'abantu bangi. Abanigeria bendaba nga bakufollowinga. Nga oba balimba ki oba munyumya biki. Ebyaddala bro nkubuulira kaaka. Bannange. Kaaka. Kandabe bwe yaddamu? Kandabe bwe yaddamu? Olaba ki? Ekaliwa. Wow. But it's me, Papa. Video. Gonna tosobola kuboneka. Mama. Mfata sewo. Oyimanyi gonna tosobola va Uganda sawa zino. Kati ndagewa. Nze Uganda nze gwe yinawo ndagewa. Eki? Uganda nze gwe yinawo. Kundi ofata abantu ku Snapchat ne Instagram. Bro, nze ngenda kufuuka world star. Watch me. I'm going to be a world star. One day, siri ku kiroto kya muntu yenna, ndi kukyempulira ku mutima gwange. I have to be a world star. Allah wampa obulamu. N'okumanya n'okutegeera. I will be one day. Lwakuba mwana media ya Uganda wano, bayina negativity mungi. Ayi tebakutegeera. Bwala Davido we yandize wano, bandibadde ba. Nemba simulabye, sijja kufa. Jukiro litaatawo. Nemba simulabye naye ng'olaba media yaffe change saba singa tugezaawo katono kale ke tusobodde okwepushinga. Naye engeri gy'oli kumpi ne Kenzo. Gamba Kenzo akusembeze. Kuba yajja kumusemberera. Tewali muntu ayina kunsembeza. Ositegeera kino kyenkugamba. Already I'm someone, bro. I'm someone. I'm not gonna bleed oba biki. Naye nze ngenda kufiira ku media yaffe ne bannayuganda bannaffe. Kubanga bro, n'abalese Davido the Ugandans. Ositegeera. Kyakabi nnyo we. Ogenda yimba ku Davido? Tugenda kuyimba. Naye let's go support him. Ne wagambye balekerawo okuleeta? No, si bwe nagambye. Just wakuba ndowooza. Iwe misquoted? Kyenkugambye abantu they don't tebawa time ku bintu bye twogera. Kitegeera. Nze nagambye singa abayimbi abakkirizibwa okujja Uganda ne batuyimbiramu naffe tubaagala. Naye e Nigeria era nga ba CRUZ bagenda Nigeria ne bayimba. Ositegeere. Naye e Nigeria teri muntu mu outside artist. Akkirizibwa kujja Uganda katugambe mbu mu Nigeria n'akuba akalango mbwalanga amazzi ge Nigeria. Tekiriyo tekikkirizibwa. Mbunzije mbu oli omuyimbi ave e Nigeria. Mbu David ali mu kulanga amazzi ga America.
mu America ndowooza kikirizibwa naye nakyo tekirabanga naye ndowooza kikirizibwa naye Nigeria Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa gomasi na buli ekitambulira ku gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala atwala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne gomesi nkugere bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo CRUZ Bridal Center tekikirizibwa ne lwaki omuyimbi we Nigeria ajja wano atulangire amazzi gaffe aga wano Uganda ayimirire ku billboard mbw atulangira walagi gwe tulina kunywa wano Uganda. Is it right? Lwaki tokwatira ddala Kenzo oba Grenade oba Fake Famaica oba Spice Diana n'omuteeka ku billboard n'akulangira amazzi g'okoledde wano Uganda ewaffe sagambe mwe tebajja kuyiba bajje batuyimbire tubakkiriza okitegedde ne lwaki mubaleeta okutulangira ebintu ate ffe byetukozesa wano ffe tumanyi bye bakozesa ewaabwe bye bakozesa ewaabwe ffe tubibalangira mwali mulabe Munnayuganda agenze n'alangira mbosima jollof rice mulye Nigeria ng'ovudde Uganda but that's wrong okitegera kye ŋŋamba tulina wano abakazi abalungi tulina ba Lydia tulina ba Shiba tulina ba Spice Diana tulina ba okitegera bangi tulina ba Nina Rose tulina ba Carol Nantongo okitegera we really have brands here tulina abavubuka bawini tulina ba Vinka tulina ba Zawi big brands naye ndaba ssebo bakwata abawala simanya n'osanga mbu batemuzi ng'ali wali ku Jinja Road awanise mbu munywe Jameson. Nonsense. Tebatulangi tetubamanyi na bamanyi tetuna attachment yaabwe. We don't have any attachment. Why mututeekamu abo abagayi nga tefu wano tulina brands ezisobola okulanga ebintu byammwe ate ngera nabo bazikozesa bazinywa ate nebikola yositegeera bazikozesa naye mutuleeseemu abantu mutunafuya nnyo kituziza nnyo wansi mwana temuzaali eri avuma ne Uganda naye mbw atulangira ekyokunywa ffe bana Uganda kyetulina okunywa really oba ekyokulya that's really wrong. Oyina point. That's really wrong blood leka okay but tuyagadde ku supporting abayimbi support tulina abawala ba models abalabika obulungi wano okitegedde use push our nabo baveeri kale nga beeyisiza mu Uganda by the government singa evaayo n'ekigaana nabo baveeri mu nsi yaabwe nga beeyisiza mu Uganda nga nabo balaba sebo we use our brands ku Entebbe road yawo bajja kudde bagambe sebo bana Uganda balina abaana balabikira ddala obulungi it will put us somewhere nesebo ifala ebyo bwe tugendera London bwe tugenda bye tulaba ne mu nsi yaffe temutuwadde na chance kuvimbako mu nsi yaffe ate nga we have the heavy brands. I don't really support that and I will never support it. Yes, so ensonga yo teyabadde yagamba nti abayimbi aba international tebajja kuyimba tubaagala bayituyimbire naffe tubaagala kuba nze Davido mwagala era ne is your dad ostegeera is my dad ostegeera okuyimba ne munsi yawe kikirizibwa nengenda kuwa example munsi yawe yennyine Nigeria ne bokebera ku Google ne bokebera wa teri muyimbi gwe batya ku billboard waabwe nga si wa mu Nigeria bamuteekako mbu agenda kujja ayimbe ne si kutulangira bibage tugenda kulya babe tugenda kunywa temubikola mwana tutubyagala singa tubizira era bannange bayimbi bannange munyambe ko kwekyo ekintu it really has to stop. Teri brand mu Uganda enakozesa muntu brand yonna kulanga kintu kyayo nga si mu Uganda because we have good blood tuli bakabi mmwe musinga mumanyi obwakabi Uganda bweriko wala basimanya bakibachi tebalina kye batusinga bro we bigger than them
Ositegeera. Kati Diamond asokujja nayimba ne Chameleone. Toyina kyongamba nze blood. Chameleone is my best artist in East Africa. Eddie Kenzo. Ositegeera manyi numbers Eddie zayina. Kati ng'ojja nga nkulaba mb'oteeka abafala ba Wizkid omuteeka ku billboard mbwatulangira mazzi wano waffe abayadde tumumanyi. Sibi supporting ebyo blood. Let's push our brands here. Kyova wagambye wayimbye oluyima n'ogamba mmwe. Mbwa mmwe. Kubanga you don't support us. Ositegeera. Lwaki mbadde muntu support ate nga tuli baaka. Koza oluyimba lugenda lutya? Abantu emitima gyafa ddamu ajula enzikiza. Mbwa mmwe. Temukyalina ddiini y'ebiki bye mukkiriza ebyo. Mbwa mmwe. Emitima mumenya babatende. Galabe gatunula nga walumbe. Wano mutusutta bwana tubalonde ye. Olumala ne mudduka emisinde. Nze mbuuza mwabaki. Mbuuza mwabaki mbwa mmwe. Mbuuza mwabaki. Mbuuza mwabaki mbwa mmwe. Walayi musana kuba mbwa mmwe. Walayi musana menya mbwa mmwe. Why don't you support your own, bro? Anyway, ngatumaliza interview yaffe olunaku lwaleero. Grenade official. Yes, sir. 2024 wuno yakatandika. Tatambudde nnyo nno. Tukyali myezi ng'egyo. Yes, sir. What do you promise your fans? We have a concert this year. Oi! A very big concert. Grenade official finally? Yeah, with my new management, Mayfield. Majida? Mayfield. Mayfield. Yeah, my family. Okay. So we're going crazy this year. We have a concert. It have concert here agenda be two different. Genda kuwako ebintu bingi n'ebinyuma. Kwekwana. Kwenda. Kola ddalu. Grenade yekigenda obeera concert yo? Nimba naye kikirizibwa abantu bakirizibwa okwekwana. Kubanga kati balwefunyako akadde n'obuuza mama we ne taata wo gye beesanga. Sisobola babuuza. Omanye concert seezo wabawo ebintu bibaawe. Omuntu n'anyumiza okimanyi ngo mami we namugwanira ku show ya gundi, show ya Kenzo. Okimanyi twesanga. Kanange sibongenda kuyingira mu record. Abaana bajja kubuuza abatata we, ne mama mwesanga wa? Show ya Grenade. That would be a blessing. So we have a very big concert this year. Kyekyenjawulo ky'olina ekiruleeta Basile Queen mu bivulu byo. Basile Queen nga bakwagala nnyo. Basile Queen bebaliwa. How do you explain Basile Queen? Basile Queen obuwala obwakabi uptown girls obwo. Nange ndi mulungi. So balina okujjewa mulungi munnaabwe. Nze no kiyinza okundeeta ku concert yo kayimba kamu. Mulabe nekyanyimba bulungi bro. Akayimba mulabe bakaita batya? Kagenda katya? Bebuuza watagwanira. Oyo mama ne bukola michakala yakagala tava kujokonina. Ti baby smile yo style yo sikawaninga. Atenga yakakasa mubalina ku mutima zera stiboni. Kujideko ne galubindi ogwanide midalo lwete toli jendi. Nebotafuweta mindi nangiwo kantera kundi abo balabe mulabi nababalibo mulabi. Kayimba ko nkagala nnyo. I have good music. I have good music and I love my people. Whenever I get a chance to perform for my people. Njagala okoleyo ko luyimba ne mugave munno. Mr. Kisemakula. Mr. Kisemakula. Omusiime. Tata. Napeya kayimba. Omanyi by the way basajja benjagala okukola nabo kati. Misachi Juliana. Ndoza bebo. Ne Kenza n'okumpa yawa kayimba nga kali heavy. Netiwa Savage. Tiwa Savage ngina wasa muwase. Wizkid wa Lui, David wa collab. Lwaki Wizkid wa Lui? Yakulemesa okumenya. Yannemesa mukyala wange kati yina beef naye. Ne walijane Uganda tuligenda mu concert ye. Nje kugenda be mu luyiru munku mveyo. Wama CRUZ exclusive. Nenga music omumpya. You know nze njala nyobeera ku songa enyuma. So naye okubye ekigatto. Nze mba fresh always. Thank you. By the way okubye ekigatto. Kino wakijja wa London?
waliwo omuwala yagikuleetedde gayi wange designer wange yagimpadde bamuyitani ashiri yamumanyi simumujjukira linnya naye nga new music omupya ali out. I have a new video out baluyita madam. I have a new audio out mbwammwe it's really out. Good music. Okay. Mwesonyiwa ne Rickman tetulinaako buzibu muweeyo obubaka Rickman. Nkwagala nnyo muganda wange. Byabaawo go forward. Mwana okimanyi abantu boogera ebigambo mbadde wano tukoze interview for over an hour sirina kikyamu kyenkulabyeko naye abantu bagambanga grenade yasimuka grenade anywa ice grenade simanyi enjaga simanyi grenade but you're very okay. Kyenkugambe bro mwesi muno buli muntu akkirizibwa okwogera kyayagala wala ne Yesu bamwogerako ate ng'okuba nakula ku gundi ya fiiki ssebo amaanyi mwegali mu bantu nosanga omuntu akkirizibwa okwogera kyayagala so me I'm not here nze kyovola nakugamba nze buli kimu nakikwasa Katonda kuba bwonadda mu kulwana n'abantu tosobola kumalako so nze mbakuutira ne bantu mwena abali abatulaba abantu bonna bakuwalampa gwe bakwase Katonda sirika byonna byowulidde gwe wanika mikono gayo Mukama bakwasiza buli kimu kijja kutambula. Amina. Thank you so much. Welcome. Kale nabo bennyini abatulaba babuuze obange how do I look? Babuuze how do I look my people? Nzasaanira funa eno omukyala wa nekoyagala agulunedi naawe Alan, thank you so much bro. Weebale nnyo naye maama. Kale wama CRUZ exclusive kwe tubadde ALLANCRUZ gemanya sagala kubanga ate nsuka wano olunaku olwaleero ntambudde ne Kim ne Sharif mwebale nnyo mwabaire ddala sagala kubanga ate nsukako wano musebe bulungi mweraba. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity, designed like pants that are easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road.